kale bannaffe mwetegeke mujje mu mbuutu y'embuutikizi bwaguuga. Ate bwe tweyongerayo ensonga z'ettaka eri Nakiga Kasanje mu ggombolola ey'Ebukakata aba kampuni eya Bidco lye baagala okulimirako ebinazi zeeyongedde okulanda. Abamu ku bannannyini ttaka lino bategeezezza nga bwe wataliiwo ayinza kubakugira okulitunda. Ettaka erifuuse Kanaalo Zaalangomo olwamulisa ku mmere liwezaako obunene bwa sikweya mayiro 3 nga lirudde nga likayanirwa. Okukabaganyibwa okubeera bannannyini lyo abakulembeddwamu Fabiano Matovu bagamba nti ettaka lino gye banne bamenya amannya baalisaba mu gavumenti wabula nga mu kiseera kino abalala baafa. Paulo Mukasa, Disitini Kizindo, Juma Mugunga, Fabiano Matovu. Mawalisi ya Nalubega muwala wa Paulo Mukasa omukubagula ettaka eryo agamba n'abantu ababuba mu kkooti tebabamanyi. Niye tebanabala sibamanyiko n'olunaku n'omu alubeereetako bwiriiki. Ab'omumaka ga Paulo Mukasa bano baakazizza nti omugenzi yafa mu mwaka gwa 1978 ng'ali afunye ekyapa ku ttaka lino. Nti eri ku ttaka lya kitange n'ettaka liveeyo emmanga paka okutuuka engulube. Julius Matovu annyonnyodde nti ettaka lino lya bajjajja b'e Bwoya nga balala boogerwako balinga bajja mu budde bw'ekyeya okulisizaawo ente era nga yeewuunya engeri gye bafunamu ekyapa ekiri ku freehold. Abagamba nti bajjajja bwe bajja kumanya ne babajjako ettaka bajja buzi bajjanga wano nga babazze kulundira bakama baabwe ente. Bo abasuubuzi mu katale k'e Nalukolongo bali mu kusattira oluvannyuma lw'okuweebwa nsalesale okwamuka ekifo ekyo. Akatale kano kigambibwa nti kakoleramu abasuubuzi 480 era nga batuuzizza olukuŋŋaana ne balaajanira gavumenti ssaako n'omubaka w'ekitundu ekya Lozias Mukasa nga naye alwetabyemu. Balombojjedde omubaka ebizibu bibayitamu mu kiseera kino ekyafuuka eky'okweyiiya okwava ku kirwadde kya COVID-19 nga kati n'emitima gye bali ku mitwe ng'eyabuulira ow'olugambo olw'ekirwadde ky'Ebola. N'essaawa zino ffenna bagenda kukuba ekibaati kitegeeza naffe tetuliiwo. Abaana tulina n'abazzukulu naye ku ssaawa za leero tominya mukazi agenda tetumanyi kiki kyetugenda kukola. Taata tusaba okutuusiza omulanga gwaffe eri ku buli gwe kikwatako yenna. Sirinayo mulimu mulala wabula ntunuulidde mudaala gwe guvaamu ssente. Judi Senkuba nga ye ssentebe waabwe yagwedde ku nsalesale eyabaweereddwa. N'atutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba ekifo kino mulina okuba nga mukyamuse nga mukivuddemu. Omubaka Mukasa ategeeza nga bwawagira enkulaakulana naye ate enkulaakulana ejja n'okunyigiriza abalala eyinza okukema abantu ne basibira mu bumenyi bw'amateeka. Wabeerewo etteeka eriruŋŋamya nga takeera bukeezi ku makya kusitukiramu n'okwerogoza ekiro kyabwe ngenda bagobawo n'akeera n'akola ki n'abagoba. Kiyinza okuviirako eggwanga akasatiro. Awadde abasuubuzi ensimbi akakadde kalamba kabayambeko okubatambuza mu ofiisi ez'enjawulo okwekubira enduulu nga naye bw'abayambako. Nsaba tuddemu entambula era ng'amafuta gammwe ngenda kuteekamu akakadde kamu akakaasi kati. Abasuubuzi bamusiimye olw'okusukira mu birumu abatuuze. Oweekitiibwa tweyanza nnyo byonna by'otukolera mu konstituensi yaffe. Weebale nnyo, weebale ddala. Twetaaga amaanyi g'ogenze ku gulawundi ng'otuteekamu osigale era ng'oyongerera ddala n'okututaasa. Jacinta Bwanika ne Sophie Nalukenge bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.